Ebintu bwetyo otandika nno ebyaffe tebibanyo byakwetegeka omanyize TV z'edda beetegekanga nnyo omuwandiisi leeta script tutandikire awo naye kati bino byaffe mulembe mutebi nnyo tuli mu bulanga ani ankwatako bw'ova eri ng'ozze kulwana nga nkusindika eri ne bakukolako weewaawo aseebitwaka kwe tuli olunaku olwaleero ekibuga Kampala akawewo kanjinjimuko kakuba katonnya oba gye twasomeranga edda sijagendayo negera ekigambo omwana n'akikomentinga awo sijja kyogera kankireke nkwaniriza gwatulaba alina gy'osinza okubanga otulaba wansi awo nakateekayo emboozi y'abaana abawunya babayita bawunya kuba ensonga yabaviirako okuba nti batutraining era aviira ddala wano ku Masengere ku BBS Telefina kwe tuli Aleese ekitone season 2 kwegamba embeera gyalimu omulenzi tebadde nyangu nimpiseyokko ne tuwayawayambye ebyo tuwajjeyo esaawo nnakyali wange omanyi bw'obeera n'abasama you start be looking like the basama esaawo eno ntunanga musama mpozi oba musiki Thailand Bangkok katukuba ziri ziteeke twaziranga mu firimu ezibe Thailand ogamba otya kabulaza kati ono omusama omanyi mwe mujja nnyo mu December omusama ajja mu December taba na ssente bana bajja mwezi ogwokuna balina ettooke so kati mutandika okwetega interview weggwa nkubira ku simu ku Masengere wendi omukulu ogamba otya ndi bulungi divorce ogamba otya ng'onyirira webale kusiima naawe onyirira blood ani yakusindise ojowe mule tewali yansindise tewali obulamu bulungi buza kuba tulaba amanya gaffe nze abatulaba ku celebrate track amanya n'eddoboozi bamita Williams era nga ndi bulungi nammwe ndowooza nti muli bulungi mugamba mutya gye mutuusaako emirimu mwebale kkola abafunye obuvune tubasaba nti mukama abasaasire mbongere obbaluma nedda mukama abasaasire musuuka abalwadde then namwe abatuuse ku birungi tubagamba nti congratulations sikutuuka ku birungi byokka obulamu bugamba ki gye muli nze bamita Williams ng'ate ndi wa XXL Media Live olwaleero channel olwaleero ndine divorce omusajja walina YouTube channel bagita XXL Media Channel Media Live yes okay Media Live YouTube channel osogena no subscribingako tugenda kwayamuko just dakiika ntono nnyo akumbeera omanyi bana Uganda olusi tumanyi nnyo nti bagenda nnyo mu Dubai UAE US America UK ebintu nga Thailand eyo nawulyako just mboozi muntu omunga nyumize tibabimanyi ebiri eyo namwe mwali mufunyeeko abave Thailand ne bajja ne babawa ku mboozi oba kibwe bwasoose era bw'onootuwanga ebyeyo si birungi tujja kugendayo owayi nkwaniriza obulamu mu Thailand eyo Bangkok kiriwa Bangkok oba Thailand kiri mu South East Asia yeah South East Asia mwe muli Malaysia Cambodia mwe muli Philippines bwezityo ezo ensi ziri awo Laos Cambodia kasowulira ezo ensi ziri South East Asian countries ogenda otya mu nsi zonna n'ogamba kangende Thailand wagenda otya ye chance yaliwo nga nina ogende Thailand wali ogenze kusoma ogenze kukola nga woomanyi nti kati ng'omuna Uganda osookera n'osoma omaze okusoma by'osomye naye emirimu ne giba olusi nga tegitambudde bulungi oba nga ggwe kye wali osuubira si kyosanzeewo then ate ng'ekintu kyennyini kye wali osomeredde oba kye wali oyagala ng'ate kyekiri eri kati ate waliwo n'okusanga ng'ofunye mukwano gwo ng'ali eri naga nti bwe tugattagatta bwe tuti osobola okulinnya bw'oti n'ojja bw'oti so ate nange ng'omuntu nali njagala nnyo okulinnya ku Bat Blood gwali mwaka kyogo nagenda 2018 naye era nenkomawokko era mu 2018 awo ngaggwa nagenda 2018 mu Gw'omusanvu nenkomawo era 2018 ndowooza mu December awo ate then nenziramu nensitula buto kubanga waliwo empapula omanyi omuntu ayinza okuba yakagenda bw'ati ate n'akomawo ekituufu kiri nti ebiseera ebisinga empapula mulimu ensi nga ojja kutuuka oba ogendedde ku tourist visa eggweko kyokka ate eri nga tekiggwerayo olina kudda mu nsi yo oba n'okola exit ku the next country neighboring country kati ate eri ku bannayuganda kyali tekiriwo by then baali bamaze okiggalawo nga gwe bw'ogenda straight ku tourist visa n'okomawo bw'oti lazima olina okudda e Kampala ate okuswikinga ogende Nairobi Kenya
ate okomewo ate ogende. So olugendo lwali Nairobi olwo. Kati nkugambye nti mbeera Thailand Bangkok. Ngamba omuntu kiba kimutwale Nairobi ate akumuwaadde akola ati. Kati munyonyolemuko ku lugendo bweru. Kati gwe wena ndaba ebiseera biri ebyasooka nga bwoba ogendedde ku tourist visa bajja kuwandiikira empapula ozikomyewo wano e Uganda. Then ogende Kenya ofune visa nti embassy enkulu eri Nairobi kati ate wano e Uganda teriiwo. Yensonga lwaki olina okugenda e Kenya. Yensonga lwaki ogambye nti omuntu embassy enkulu eya Thailand eri Nairobi. Wano tulinawo just consulate nga bw'onoolaba bakola ku nsonga entonotono ez'abannansi bali bafunye obuzibu n'okukola kye bayita consultation ne weebuuza ku bantu. Nenga embassy eri Nairobi. Embassy enkulu na visa gye nali njagala yali Nairobi. Wangi lwaki mu Uganda tetugirina tebateeka embassy? Ndowooza balaba nga Nairobi eno oba eri wakati bwe kityo oba Nairobi eri developed saamanya naye ng'ekituufu kiri nti mu buli nsi mubaamu consulate naye ate embassy bagituteerawa Nairobi. Si feka n'Abatanzania bagenda Nairobi n'Abasudaani kyemmanyi bagenda Nairobi. East Africa embassy enkulu eriwa Nairobi. Bwenga mu Uganda awangaliddeko mu Thailand nsi ki muntu wo gimunyumiza nsi y'abantu kika ki? Thailand nsi nnungi, nsi eyeeyagaza wadde erimu ebbugumu n'akasana olumu naye nsi nnungi erimu abantu abalungi. Enkuba etonnya lumu na lumu naye era bw'etonnya nga nyingi. Nsi nnungi. Nga muna Uganda gwawangalidde mu kaseera k'omazeemu engeri y'okukwataganamu n'abantu beeyo baasosietinga batya mukwatagana mutya ne munoga nti musobola okukola n'abantu bwe batyo? Kyangu nnyo naddala bw'oba olina ebisaanyizo bye baagala oba nga wasoma ebyo byennyini biba bikututte. N'ekirala bw'otuuka awantu fe Abannayuganda ebiseera ebisinga tetulemererwa. You build that relationship n'abantu ne mubondinga wamu. Kwegamba nobeera ize kuba buli bwakabaka nomanya nti eno kingdom tebakola kino ne kino bw'okikola obeera against the law. Kino ne kino bwe nkyavoidinga tujja kutambula wamu. N'ekirala ate n'okulabika obulungi. Bali abantu baagala nnyo abantu abalabika obulungi. Kati gwe divorce n'ogenda bannaawe. Nze nti nkubuulira jjukira kati eri ensi abakyala be bangi. Abakyala bangi kati baagala ebirenzirenzi ebinyirira. Ensi waliwo yanyumiza nti omulenzi omusajja yenna ng'ogenze mu nsi eyo oba olina okuba ng'olina backbone nga ngumu. Lwaki backbone? Ogenda kulima? Nedda ssebo. Ogenda kukola ki? Mirimu gya mugongo. Gyo gisobola okubeerayo naye ng'ogikola ku muntu omutuufu. Divorce tekirina kikujjako kukalubya mugongo ng'obadde okikola n'omuntu omutuufu nga sigenda nagalaale kisigenda. Abaana bakalubya omugongo e Thailand. Anti kati olaba divorce abaana babweta omugongo yenna yakikugamba yakulimba. Omanyi ebintu ebibeera ku internet, not everything that is on internet tulina okitwala okitegeera naye nekyo kiyinza okuba kituufu. Abaana tebaweta migongo. Anti kyekiri kyenkugambye nti oweta omugongo ku muntu omutuufu. Kati nze wembeera ne kabebi kange ne mpeta omugongo kukko musango kigwemba nkoze. Olina mukyala e Thailand? Omukyala abakyala bangi. Olina bangi? Nze sigamba nti nze nina ngambye abakyala bangi. Ngamba gwe olina? Sirinaayo. Ali wano mu Uganda? Nawo ne wano sirinaawo. Tekisoboka. Sirinaawo. Mukulu? Mukulu? Wangi? Tusigaze obukakamu. Tusigaze obukakamu tusigale nga tutambula. Yes. Sirina. On camera. Obeera side ki wano Uganda? Wano Uganda mbeera Zana na Masuba. Nange mbeera awo mu kikaji. Oyagala kukyalako ewange? Ngenda kujja ku Lwomukaaga ndabe. Kati bw'otuuka e Zana ku Florida sindika ka WhatsApp nti ndi wano ku Florida. Kati akasente konna k'okola eyo yonna okalya nani? Ani kati olaba ekikulu si kyakulya akasente. By the way n'omuntu ayinza obeereyo nga n'akasente takafuna. Kati tongamba kigambo kimu nti tofuna sente gy'obe. Akasente gye kali naye bw'ombuuza nti nkalya naani ab'emikwano tebabulawo era ngaffe. Ab'emikwano tebabulawo, ab'eŋŋanda tebabulawo. Mama ntata gye bali? Gye bali. Babeerawo. Era Zana na Masuba. Kigeza we wake wamwawo. Nze balinga eri, nze nange ndinga eno.
ninga wona mulimu area yemu area ka distance we kali ninga bina bisigala nazana namasu naye bali bo bagendako ko mu kyala waliwo ekyalo ekiri awo kyesijja mentioning omanye abantu abali ku kamera baba bagala nnyo bagala okunoonyereza ono mugaga bamuzaala wa kitegedde bwekiri waaw ebbanga lyewakamala mu Thailand mirimu ki egisinga okukolebwa mu Thailand? Well, emirimu egiriyo naddala nnyo ku baddugavu mitono kubanga bali abantu abasinga ebintu ebisinga babyekolera naye kambeere mangu nziremu ekibuuzo waliyo obusomesa ng'okusomesa oba kusomesa mathematics oba science English si ye first language yaabwe naye balumanyi balwogera era batono kyekyo kisinga otwalayo era abaddugavu oba abazungu oba abannansi abalala ogenda okusomesa oluzungu then omulimu omulala guliyo waliyo okuweereza omupiira waliyo obusuubuzi ebintu bingi Thailand bw'obanga ogitegedde n'ogirwamu naye omuntu bw'ajja n'agikubuulira just kikuyitako buyisi byamasanyu ki ebiri mu nsi eyo ng'ogamba nti gawola nti ogende Dubai waliwo ebintu ebisanyukirwamu masanyu gye gali mu Thailand nabo basanyukako wagende Dubai nembalaba nga mugenze Dubai neŋŋamba nti kale singa bana abasajja bazzeeko wano e Thailand nembalambuza omanye amasanyu agali e Thailand genda ku Google gwatulaba oba ku YouTube oteekemu buteese kigambo nti Pattaya oba Phuket oba Khao San walking street obulamu butandikire litonyumya Dubai ku Thailand waji togamba Thailand Thailand final destination mu nsi yonna gye kyasinza oleeta abalambuzi abakyakaze Thailand gwe nga batuuse Thailand teweegomba kudda wano obulamu buli eri gamba buga nti ssente n'obudde banayo budde budduka mangu obw'e Thailand oba wakazuuka bwe tisaawa emu ate nga obudde bwekyusa bweti nga tebuziba nali Dubai awo ne Alan ng'obudde buno waffe twamanyira ng'oko olunaku n'olya lukutamye nga tebuziba eri twagenda bugenzi kutuulaawo kuwummula naye ng'olaba essaawa zidduka kakati obeera e Thailand n'ogaa lwaki nasasudde hoteeri lwaki mpangisa ennyumba anti amasanyu wano ne wano masanyu wano buli wamu waliwo ka street walking street waliwo kati Pattaya bw'okkirira wansi waliwo kye bayita walking street wale bannayuganda banaffe botero osangayo ate abannayuganda bangi bannayuganda kyogamba ku street okwo babeerako abannayuganda gye bali era bw'osanga omunnayuganda nga mukyakaze oyinza okwekanga ng'ate ye yakukubidde Williams muli luddawa tugendeko e Bangkok leero oba tugendeko e Pattaya ne mulinnyawo akanyonyi kasaawa emu n'eddakiika 10 akanyonyi abanfollowinga ku Facebook bakimanyi mulinnyawo akanyonyi kuba baasi eba egenda kubalwisa aliwa oli bamuyita bike selector abo bonna ntambula nabo babeera ku kidowali ntambula nabo naye bo baawano si be Thailand batwaleko e Thailand anti byebyo byembaddemu era tubadde tuli era divorce eri nze nkwasaganya ebyamawulire event si byonna interview zonna nze mbeera nazo ku channel yange kati nze ontwala dde Thailand anti kati olaba gwe kye tugenda okukola ofa gye nyinza okuwa ku kamera eri bweti nti gwe divorce bonga nti kati ndi ready nga nkulagira nti visa gendo jijje wano bw'ojijja wano nga nkulagira nti ticket jijje wano ebisigadde ka story nnya bindekere nkulambuze ngenda kujoga bujole era bw'oyagala n'okukalubya omugongo nga bwe badde otandise era nawo nja tugenda kulambula divorce oyagala nkutwale oyankutwale Thailand mwagala nnyo okuweta omugongo oyankutwale Phuket ziri walking street osanga street ng'evanga wano ku masengere wano wetuli ng'etuuka n'eri ku lubiri osegera nga temuli boda temuli kagaali temuli motoka just bantu bambadde obuntu bawala tebambalirako ddala buntu ng'okyasaaga oliisa buliisa maaso n'ogamba katonda wange omwana yakuza Thailand ebibala bye ebiri bitya byana birungi binyirira byana birungi naye kyenyinza obbaga on camera mwekuume obulwale naye gye buli e Thailand ate gye businga kati ffe twamanyira nnyo omanyi obulwadde tebutuukanga olaba ne covid bwe yajja era naye yabakwata kati ate buli obulala ebyaddala on camera ebintu by'amasanyu birungi naye abantu bangi obulamu bubafiiriddwa just nti babisussa oluusi ne babikozesa bubi naye
on camera on a serious note mwekuume mwena balaba interview katika mugomunana ngenda kuwira Las Vegas mu Unicorns mu America kati betuva yeyo ogenda wo Las Vegas tugenda mu Unicorns kati betuva yeyo amanyi tugenda golekeza mu Thailand kati mujja Thailand mu mawulire munyumya zi Dubai wa Thailand mujire se YouTube channel nalabyo tero bichi byosingo basically byosingo teka ku YouTube channel basically inze omuntu atwabesa onagenda birabeko omuntu atulaba nkola ebintu bisatu kati ekisooka nkola kye bayita travel vlogs nsobola okutambula nga nva wano katugeze nengenda nga mu kibuga Kampala nze nentandika obbaga nti kakati wano Kampala leero kiri bwekiti ne bwekiti bwoba oyagala kujja jangu wano then ekirala nkola one-on-one interviews sisinkana abana Uganda abali mu nseyo abali mu Thailand nembaga kati mumanye ekiriwo oyinza kutuwa ku story yo no inspiring omuna Uganda omulala ali Uganda streets zeyo nga bwe zirabika bwe ziri era nga spelling channel ya linya lya channel yange bagita XXL Media Live ziri XXL Media Live yes muntu bateka mu bwati abakulaba bogenda ku YouTube n'otekamu XXL Media Live ne link tugenda giteeka wansi awo tugipininge bo followinga link ya channel y'omukulu ono mu comment esokera ddala ya celebrity track mu ngendo gipininga onyigamu bunyizi ogenda direct ku channel yo ekyo kyo nkikuwadde amina sira kikola n'ekyo nkikuwadde neyanziza bantu kale omukulu nga tuwumba emboozi eno kuba tujigasegase mu bituufu byetwagala okumanya Thailand ba speed bibi ki oba bizibu ki bimusanga mu nsi ya Thailand wiwa ensebamu ebirungi waliwo n'ebibi ebibeeramu biki biri mu nsi kyenyinza okugamba ebibi byandibaddeyo naye bisinziira ku muntu obudde bwamazeeyo oba na province kiggwe gy'olimu oba neneeyisaayo gye weetwaliramu kubanga ojja kwekanga nti bw'okola omusango poliisi ejja kukima ate bakusibe ne singa oba ogoberedde emitendera gy'ebintu nga bwe giinobeere oba eri eggwanga teri agenda kukwatako naye kyenyinza okuga nti obusosoze bungi si bungi nnyo naye gye buli kati nze nkirabanga ekibi bw'ombuuza ekibi naye olaba ne wane Uganda twesosola nga ffe abana-Uganda naye ate eri bwe bakulanga oli muddugavu bw'aba tannakusemberera alina engeri gyakutunuuliramu kwegana oyagala bwakusanga nga gwe otudde wano katugeze mulimu train oba baasi tagenda tuula waawo naye ate kikolebwa mu bantu abaliko mu byalo olwo naye kati wano nga mu city mu Bangkok abantu baayo bali so easy ebintu babimanyi then ekyokubiri obuzibu obuliwo ndowooza obwa okufuna visa ye Thailand era gavumenti bwanga waliwo abantu abatulaba nga ba gavumenti mwandikyusizaamu abantu abali e Thailand bantu bangi baagala okujja e Thailand naye visa olumu mugyikalubyamu mwogere ne Thai government oba ne bekikwatako kwegamba abantu baffe bano abali e Uganda basobola okubaako emitendera egy'amangu gye bafunamu visa okitegeera kibenga kitwanguira then ekirala ebizibu bwe bijja kati nga olaba covid twamufuna gavumenti teyatufaako ffe ab'e Thailand twanyiiga nnyo okujjako batusabe ekisonyiwo ku kamerayo tubasonyiwe wembasonyiwa ne bali basobola basonyiwa bajje batubayitonde tebaatufaako kati nekyo nakyo kizibu kitegeeza nti munnayuganda bw'oba ogenze Thailand olina kwefaako tulina embassy Thailand ye Uganda eye Uganda tetugirinaayo embassy etwala bannayuganda e Thailand eri Malaysia naye ate embassy ye Malaysia njagala giwa credit nti bambi etwanguyiza ebintu era bw'obeera omunnayuganda n'obawandikira ng'olina kyoyagala oba bakukolereko passport oba any kind of documents bazikolako mangu so njagala kubeebaza ab'e Malaysia ku embassy ya Uganda naye ng'ate tulina consulate e Bangkok eya Uganda consulate naye banga bw'obadde ongamba nti consulate nga Thailand naye tekiggwa consulate erina weekoma kiringa onoogende wa LC chairman naga nti wano weekoma abannayuganda tebaliimu mulimu era bataayi mugundi eyaffe tewali kyakkola ekyo bwe kityo bwe kiri bannaye tuli ku kiwana e Uganda bwe kityo bwe kiri munnayuganda mu office temuli munnayuganda n'omu abannayuganda tebaliimu okuggyako eri eyo Malaysia gye nkugambye nti embassy naye no consulate tebaliimu
Omanyi kati bwe tujja ku kamera kuno tulina okwogera amazima tetulina kulimba. Ate nze sirimba. Nkimanye essaawa eno waliwo omwana ajja kujja ankubira essimu aŋŋambye njagala kugayo oyo antwaleko e Thailand. Ekisooka ogambye visa nzibu. Visa si nzibu bw'oba oyina omuntu nga oyina mukwano gwo. N'ofuna mukwano gwo noga nti divorce gy'ali e Thailand. Ajja kubuulira process yonna. Akuyambeko n'okufuna visa. Akubulira ebiki ebyetaagisa okufuna visa. N'okusuza ayinza okusuza bwe muba nga muli ba mukwano. N'omulimu n'akufunira bwe kiba kyetaagisizza. Naye bw'oba tomulina kigenda kubeerera kizibu kubanga wano kampani ezisinga okubeerawo bali mu kubba abantu nti batwala abantu e Thailand ekitaliiwo. Kituufu. Tekiriiwo. Era wano e Uganda tewali kampani etwala abantu Thailand. Olina kubeera na mukwano gwo n'akusomeramu nti kino ne kino bw'okola bw'oti ojja kutuuka. Kuba tuyambyeko bangi. Mubayambye okuba. Naye nze ku kamera siriiwo nti ntwala abantu bweru era divorce. Tebampayiriza nti neekubira kalango. Nze sirina agency nti nkutwala Thailand. Naye Katonda bw'akuyamba when you sound nice to me nsobola okuyambako nenkuga nti blood. How does someone sound nice to you? It depends. Waliwo n'okunsanga nga zaavuddeko oba nga nina ebyankyankalanyiza nyinza okuga next time. Naye ng'Omunnayuganda era omuyamba man divorce okitegeera. Weewaawo tubadde n'omukulu XXL Media Live. XXL Media Live. Ku YouTube channel yo link gyolaba wansi awo yigamu ogenda olabira e Thailand. W'ogyegomba onkubirako kuba nange kati naso fuuka ambassador wa Thailand. Otegedde. Ne bambi bampagire bambi. Tulaba ku channel y'omukulu musubscribinge. Ekyamazima kiri nti yangubire n'angamba muganda wange Uganda mukikwasaganya mukikoze naye nange njagala channel yange situke abaana bategeere ebibeera e Thailand. Tubeere Dubai oyo wali ba blogger beyo nabo babati abeeyo bamaanyi. Kati naffe twagafuna abali e Thailand batuwulire ebice bibeerayo. Subscribinga obenga followinga kyagala. Kati olaba divorce bw'owagira omwana ali e Thailand n'akikwasaganya n'owagira ali e Dubai n'akikwasaganya nti bw'oba olina content gw'oyagala kikwanguyira kuba omanya nina bwe ntandikira Thailand gundi gyali mu US gundi gyali mu UK gundi gyali tekikuzibuwalira. Weewaawo obugambo obusembayo eri abatulaba. Obugambo obusembayo abatulaba mwebale kuwagira nnyo divorce ne celebrity track. Mwebale nnyo okwekuuma yonna gye muli mwebale kola. Nze mbasaba ekintu kimu nti bambi mugendeko ku channel yange munchekingeko bw'oba ogyagadde onyigako akagamba aka red subscribe olikinge era otugambe nti divorce yatusindise. Ekyokubiri gw'omuvubuka ndaba toggwamu maanyi. Biyinza okuba ng'oli eyo biganye buli kyokwatako tekitambula naye lemezaako kyekyo ekigambo kyange nze okulemerako kulina we kuntuusiza ate ekira teweesiba nnyo kuba takwagala. Bw'olaba nga gayiwa omusomeramu ekintu muleke tomuwalana ate bw'olaba nga kyali waayitawo muleke ayitewo. So byebyo ebigambo byange. Temulemesa towalana toyagala ki? Muleke tomuwalana yagaliza enkoko zikendeere naye tambudde tujja kuba nga tukwatagana baganda baffe bali mu USA tulina una causes mu Las Vegas okuva nga ennaku z'omwezi 31 ogw'omunaana paka ennaku z'omwezi 6 ogw'omwenda ngenda kubeerawo obutereevu soke tucyankalanye USA abantu bale bategeere nti Dubai ate tetulacyankala nnyo ate America bo batulinze nnyo mwana yangambye nkulinze tuwete omugongo ojja kubeera mbere bulungi mwera bazijjako wamma